gye buvuddeko President Museveni yayise ebiragiro ebigoba abagaga mu butale bwa Kampala n'alagira bamufuna mpola okweza emidaala gyonna. Kati mu katale ka St. Balikudemi waliwo Balandi Road abadde bakayingidde ku kifuba era ne bawamba emidaala gy'abasuubuzi nga bagamba balina ebiwandiiko ebigyogerako. Omu ku bano ye Naroga Alice ng'abadde awambye omudaala gwa Nakato Bridget n'emirala ena nga y'omu ku bafulumiziddwa nga nabugisi mufungise. Kyokka abasuubuzi bwe bamusazeeko mu bukambwe asoose kutegeeza nti Nakato muwala we, kyokka Nakato n'amwegaana nga n'abasuubuzi bakalambidde ne bamulagira afulume akatale. Ono asoose kwekangabiriza nga bw'atajja kuvaawo, kyokka embeera bwe yeeyongedde okusajjuka ne yeeyambula okulaga obutali bumativu. Akavuvuŋŋano keeyongedde era gye bigweredde nga poliisi yeetaakiriza embeera eno era akwatiddwa aba KCCA n'ateekebwa kabangali ya poliisi. N'abalala bana balabiddwako nga batwalibwa era abasuubuzi basigadde bacaccanca mu woofiisi yaabwe. Abasuubuzi nga bakulembeddwa ssentebe Henry Bosa bategeezezza nti si baakukkiriza Balandi Road kubayiikiriza era ne basaba President Museveni ne Susan Kushaba okubatereereza akatale ke bakoleramu. Waali kutuusa gavumenti ekoze enteekateeka n'olw'ensonga eyo nanze chairman ndi musanyufu nnyo n'ebitongole by'ebyokwerinda bitusobodde okukwasaganyiza awamu okulaba okuteeka ky'omukulembeze w'eggwanga mu nkola. David Sekayombya yakusakidde eggulire lino ku Lwabukedde TV.